Retired Colonel Dr. Kizza Besigye amaliza okutalaga ebitundu by'erango ng'anoonya akalulu akanamutuusa kuba pulezidenti. Kutoka kwa barabara, Besigye ameingia, toa basi yako, tunataka kifunguo. Kutoka kwa barabara, Besigye ameingia. Besigye atalaze district okubadde Kole ne Lira era abayo n'abasaba sabbiiti ejjange ennaku z'omwezi 18 okulonda ekisumuluzo baggulayo Uganda empya. Bakira buli watuuka ng'abantu bamwaniriza wakati mu mizira n'okuyisa ebivvulu. Asookedde ku kyalo Aboke ekisangibwa okumpi ne ttawuni y'e Lira nga wanatadde ekimuli ku ntaana ya Atyang Noah ng'ono yaliko district kaminsona w'Ekigezi era ne yeebaza abooluganda lw'omugenzi olw'okumuziika mu kitiibwa. Decent burial and good resting place befitting the service that he provided when he was with us. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu bitundu ebyenjawulo ombadde Akol SC, Bala SC, Kole Town Council n'ebirala. Akubye olukungaana mu Town Council y'ewerera era Besigye abasabye obutatiisibwatiisibwa mu kiseera kino ekyokulonda kubanga bino byonna bigenderamu okubalemesa okulonda omuntu gwe baagala. So don't be intimidated. Let us remain strong, do what we need to do so that Museveni goes once and for all. Dr. Besigye ayongedde n'abategeeza tebasaanidde kutya nti wanaawangula wanaabirawo olutalo. He is even saying if we defeat him there will be war, so that people fear war. Abasabye bonna okwetaba mu kuba akalulu ate benyigire ne mu kakuuma nga bayita mu nkola ya PTND yatandikawo. But especially to make sure that nobody this time plays with our votes. Once the defeat has been completed, the real work to rebuild our country will begin. Alabudde nti ku mulundi guno anagezaako okuzanyira kalulu ke ajja kuba akomba ku kyokya. Oluvannyuma akubya olukungaana olw'amaanyi mu kibuga ky'e Lira ku kisaawe kya Mayors Gardens era nga lwetabyemu abantu bangi. Anes Kyaze yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.